Aba Bukedde Ffamire nga bakulembeddwa maneja wa Bukedde TV Richard Kayiira ne Dora Namalomu kuba kitunzi olwabadde okutuuka e Luweero basookedde mu katale kabali kyewuunya n'akalala we batundira ennaanansi mu katawuni k'e Kasana era nga beegattiddwako abatuuze ne bakola bulungi bwansi. Okujja mu kitundu kyaffe tuli basanyufu nnyo kubanga ejjidde ku nsonga ze tulina okubeera nga tukwasaganyizaako ensonga za bulamu. Beegattiddwako ne mmeeya w'ekitundu kino Chris Jones Buwembo n'abalalira wakati mu kuyonja. Abantu balaajanya olw'embeera ebanyiga naddala ebbeeyi y'ebintu okwekanama. Buli kimu kirinnye sabbuuni buli kimu tebikyesobola abaana baafa. Baffe baafa. Kike mwagala? Twagala batusalire ku bintu. Ebintu bya bbeeyi nnyo. Abakinjaji ennyama edibirako buli kanaku. Ebikyatunda nnyama ebintu bikimu kyali. Tulina kye twagala basale ebintu okukendeere. Tusinga tusabe tutuusize eddoboozi eyo omukulembeze w'eggwanga etwekubizibwa ebisanze ebizibu abantu betuwere ebizibu tulina. Oluvannyuma lw'okuyonja bagenze butereevu mu pulogulaamu y'omudaala nga yakubiriziddwa omuweereza wo Siraje Kizito ku mulamwa gw'abasajja okabasanya abaana oluvannyuma lwa lipoota okuvaayo ng'eraga nti disitulikiti y'e Luweero ekwata kyakubiri mu basajja abakabasanya abaana abato. Omwana oyo ne waabazze n'omunnyo ne waaba ayina akalabo kazze nako n'otafaayo kumubuuza akalabo ako wakajjeewa. Abantu ab'enjawulo bawadde endowooza zaabwe era omu ku batuuze Waswa Peter abakyala bamuwakanyiza oluvannyuma lw'okutegeeza nti kibi omusajja okuzaala mu mukazi omu. Bannange abasajja bannange okuzaala mu mukazi omu mbutuufu oba otomedde. Bataata ne bamaama tetubasaba omubanga musada abaana temubayinzanga mu nsonga zammwe ez'omumaka kyekisinga okutabula abaana. Meeya Buwemba agamba nti ng'abakulembeze baakugenda mu maaso n'okulwanyisa emize gino. Bannaffe ab'amateeka naddala poliisi n'abakwatibwako okuwaaba emisango gya gavumenti, omusango gwa development gwa Naggomola. Omusango guno tetwalyagadde nnyo guberemu okusaagirira ti bwe guba guzze abantu bateese omwana gwe bakutte wa myaka 10 wa myaka 12 naye gwe n'otuula mu musango ogwo ogumaliraawo. Ensonga zino ffe ng'abakulembeze era wano mu Luweero tusitaddeko nnyo amaanyi. Njagala kusaba minisitule ya genda eveeyo n'enteekateeka ey'enjawulo mwesobola okukwatirako abaana bano abaafuuse bamaama wakiri tubasikiringe babeeko kye bayiga kye basobola okukola. Akulira Bukedde TV Richard Kayiira Ssalongo asimye bannaluweero olw'okuwagira ennyo Bukedde nga kye kigifudde ennamba emu. N'olwekyo Bukedde kwe kufuuka ensaale okuggyayo eddoboozi eryo eritera okutuulirwa. Tuweebaza nnyo olw'ebirowoozo bye muleese, ebirowoozo ebikwata ku pulogulaamu zaffe muzeeyi tubiwulidde era tugenda kukola ekisoboka okubyanukula. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Oluvannyuma beetabye mu mupiira ogw'omukwano nga munnabyamizannyo David Katuma agabidde buli ttiimu emijoozi era guwedde Bukedde eremaganye n'ab'e Luweero ggoolo emu ku emu. Ate mu mupiira ogw'okubaka bannaluweero bakubye aba Bukedde ggoolo 12-9. Kikakasizza nti ab'e Luweero tulina amaanyi tusobola. Swabeka Ssentongo ne Masitula Navuga be bakusakidde ekkulire lino.